mugamba Shakib yamali mugamba tayina sente yaguze tiketi za mukadoobo ng'azigula mu $. Shakib akwata ne $. Shakib ali single. I'm asking for my single friends. Hata oba bamuvumye wano mu lujjudde kati mune twetwali. Abaagala bayombagana. Anti ogenda okuddanga omuntu twampasudde dda. Agamaduka gebbe batunda obutunda disposable. Awo wabeerawo obuwala obutunda. Ate jjo Shakib atunda butunda. Mpamanya abali mu restaurant ezirinaanye waawo. Neera bwe batunda. Ne mama ogw'omukufu gwali lipazo tebali gumutugisa nga mubaka emmotoka w'essimu. Nga mugazi bulala. Ne pazo ke yazze mu luseke ndabanga agenda otwesigaliza kuba ebigambo akozesa bingi ng'akuba abagagga oluseke. Yakubya Shakib oluseke. Anti akuwaana n'akuwaana ne by'otannafuna. So mumpe. Nja kulemesa buli muntu abawala okujjako nga mumpadde ssente Zari ne pesa lya Shakib. Kitegeeza buli ayagala Shakib gwe password. Ate ayagala Shakib n'okujja ne galo ne mukwano gwo. Bulijjo nga temuweera. Akaguze mmeeza njagala nkulaga amaanyi ga Shakib. Yakoze bwati yanga irunnabe ntegedde abantu gwe musajja wange nze siva mu Shakib naye mbagamba muyigo kuuma emikwano muyigo okubeererawo bannamu kwanza nkubye $1,300,000 za tego kamba baliri ate mba kulya nawe ondi omwana yampadde jjuuli dola nayo tebagibalanga bannange ate banaye Shakib kavumeeza amaani naye ndi muganda wo bino kino 10 kivudde mu nsawo ya Shakib, bino 2 nsawo ye, bino 3 sente ze, bino 4 sente ze, 5 zize, 6 zize, 7 8 9 zigula poloti n'otandika obulamu oyo Shakib gw'onyoma tayogera nnyo toddanga muna kukiisa mukamwe erinnya Shakib liwe ekitiibwa Tobola bangamba bano mudiriba bayigo kuuma emikwano gwe bwolaba abangi boogerera kyaliwo kuba essimu mugayenze ndi wamu naawe ekitabo nakikuwadde Shakib baabano abantu bonna abakonjedde ekitabo olwo nalukalala lw'abantu babadde bakwonoona bano bennyini bantu obadde ng'obawa ku ssente mubala Shakib nagamba mpa ku bantu bagulira abantu abalidde ssente z'okumala ebbanga obwedda be bakudyokera kubanga omukazi gwolina wabbeeyi bamwegomba naye mbakakasame bwe munaakola mutya teri naye Shakib yategedde bali bategeeza ye Shakib lwaki agumizanye nnyo kutakyaliwo Shakib ne wetuyogera ntakoppako mbu Shakib ntasobola bya luzungu ala njiko lwala bulinganga luzungu ne waliwo akedde okumpa message wano negwe obugambe lwala bunezijukira gwe nalabyawandiika ekiraamu andika nga basiraamu watayagala abitegere baalamira sinnada andika basiraamu naye nga andika ava tulina wandika tuva right to left yadda wandika nga adde eno bwati abaana bagaba ne musiraamu bulijjo waliwo wano akedde okumpa olugambo maye abantu babeereyo nze n'ababooda bange leeta ndankonfamingi rumors have it Zari ali Kampala and Kulthum might be the mediator. And who? Kulthum. Kulthum bawe yagenda kucheyo. Hajjat. Kati ali mukugatta bufumbo balala obwe bwamulemerera. Musajja ali mu America. Yes agenda kukola bagebe no bwamulemerera. Olaba yamulemerera ali ku Salama Road. Already yetaize mpewo bwe mufu wako. Mpakate eno bufumbo bwe Kampala buno ine ebizibu. Kane Zari ne bakyamutuuza kutereza obufumbo bwe. Neno tuyine ebizibu. Ali kumavi byaga abavubuka nga gwe Shakib tebasangika. Yeah. Mu ba celebrities.